ogenda kuboyogera naffe ku ssimu otubuulire ebigenze mu maaso mu wiiki eno gwe bikuyisizza bityo byogerako ekyomuli n'ekyassa kitooleko eyabadde abulira mu ggwanga erya Japan. Yogera naffe olunaku olwaleero naye nga tetunagendeyo njagala okukujjukiza gwe wenna amanyi okwesibira ku mizannyo omanyi okwebetingirako nti kampani ya 1xbet bw'oba tonnaba kubanga ogiregistalingako wandikikoze olunaku olwaleero kubanga kyabwereere ate ng'ekuwa ne bonus ewerera ddala ebitundu 200 200% kweyo deposit gy'okuteekako oba gy'osooka oteekako ku akaunti yo senga oba wakaregistalinga ate ng'osobola ofuna bonus eyo ng'okozesa promo code yange 256C. Kozesa promo code yange 256C ofune bonus ya bitundu 200 200% ku deposit yo esooka. Okugeza bw'oteekayo $20 bonus yo egenda kubeera $4. Kiregeza ku akaunti yo kujja kubeerako $6 ng'otandika kwebetingira ate osobola n'okubetingira ddala ku mizannyo gya Olympics egirabika okuba nga kati gye tulimu essaawa eno gye tuli mu kunyumirwa. Njagala ate okijjukire nti okubetinga tekukkirizibwa eri abo abakka wansi w'emyaka 18 ate nkusaba naawe kennyini obetinge responsibly. Ali ku ssimu olunaku olwaleero asose yogera naffe. Hello Sebo webale kuweereza. Kale sebo. Nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wanentebe mu kitoolo. Oliwona gwe agamba atya myasi? Taata embeera mbi. Ngiwulira. Mbadde nsaba onzikirize empiseewo akalango. Okay, kalango kayiseewo tewali buzibu. Langa. Nina ebintu bye ntunda. Ntunda amasuuka ne bulangiti bye mbadde nkozesa. Wangi? Kiki? Ensi egaanye kantunde ekimu mbe nga nsobola okufuna kamere. Okay. Banaagagula. Ntunda ne vesti. Vesti? Nze mbadde nyambala naye kati nakirese nakitadde. Ani agula vesti? Bw'aba ayeetaaga vesti. Tezinnakuba nnyo. Asobola okumpagira. Byewo byokka by'otunda ebitalina makulu. Ntunda ne bokisa. Mukulu. Wangi taata? Nazo nzitunda ate nga za fitting. Bokisa zigenda yamba ki omuntu? Zirimu emikisa. Ne bw'obuuza abaloogi sirina wendaga ne sikwasa. Myasi. Lwaki otunda ku bintu ebitegerekeka? Taata ntunda n'obutambaala. Tebukozeeko nnyo. Ani agula obutambaala bw'oggwe myasi omukolozi? Embeera mbi. Ntunda ne toothbrush. Myasi ebintu ebyo gwe kennyini osaana obyeguze. Tojja tusirwalirako. Ali ku ssimu omulala. Hello. Hello. Wangi sebo. Nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes. Omunyiwa Onegotwit. Nkuwulira taata. Erya Abdulazizi liriwa? Taata eryo lyabadde lyakulya Idi. Lyakulya piraawo. Eyo ye kanzu yange naddala mu nnaku eza Idi, ennaku enkulu ez'Abayisiraamu. Ye password. Genda mu maaso kale taata. Sebo. Mbadde nsaba kwogerako naawe mu kyama. Mu kyama? Nga tetuli ku mpewo. Essaawa eno? Mbadde nsaba onswitchingeko nve ku mpewo twogeremu katono. Okay. Kyogamba kati nkulina onzijeyo eri twogeremu nga abasajja. Nkulina kati oyogera nange. Muganda wange nina obuzibu. Buzibu ki? Kiri nti embeera mbi.
mbadde nsaba onkwasizeeko nsaba onnyambeko nja kuba nkukwasizeeko muki genda ku mbadde nsaba onnyambe kasente nja kuba nkuddizaawo maaso awo kasente kenkana ki kubanga nina okudda mbadde nsaba ontaaseeyo n'emitwalo 3 busente butono naye nga ndi bubi Solido nange siri bulungi embeera taata tolinaamu yadde emitwalo 2 onyambiseeyo n'emitwalo 2 kale buli ogumu nja kuyiiya nja kubaako wengujja ekituufu kiri nti embeera mbi nga bw'olaba buli kimu bwe kiri mu nsi ffenna tuli bubi namwe muli bubi tuli bubi temuli yadde ate omutwalo tosobola kunfunirayo omutwalo ziri endala nja kuyiiya Solido nandyagadde nkwanguyize sirina kubanga nina okuddayo ku mpewo sirina pulezidenta w'abantu njagala okimanye nti embeera mbi nkimanye ekyo nyamba ne bwe kaba nusu kasanvu kokka taasa Solido manye ekigenda mu maaso naye sirina eno puroguramu tuli kutaasa amakaago ntaasa muganda wange sirina sente nandyagadde nnyo okubanga nange nyamba naye netaba wabula muli bubi musajja gwe muli bubi naye nyambako 5,000 zokka Matalisi olaba ntuuka okukusaba 5,000 musajja wa kabaka Matalisi mmanye ekiri ewange kibi nkitegeera naye naffe bwe tuli sirina ndi bubi nga naawe oli bubi ndi bubi oli tayinza kikkiriza tubalaba makooti tubalaba ku mitimbagano naye nga nammwe muli bubi naye ddala tebakusasula musajja gwe tebakusasula lwaki rediyo togita bweba tebakuwa sente noba nga tosobola yadde okuyamba omuwulirizaawo n2,200 zokka bweziti atleast ngule ekyo yakawunga emu actually ngule half esigadde ngulemu ebinyeebwa tutuuse ne ku 2,000 oli bubi musajja gwoli actually oli bubi ekyo sikyegaana sirabanga muntu ali bubi nga ggwe oli bubi nze simanyi nakyo kyakola ku mpewo kubanga oli bubi Matalisi oba lino eggwanga okyalikolamu ki abantu nga mmwe temusaanana kuba gwe betwenyumirizaamu betulaba eyo ne tulowooza nti ebintu birungi naye oli bubi ffenna tuli mu lockdown mmwe betwenyumirizaamu betulowooza nti muli bulungi bwe mutyo bwe muli bubi taata oli bubi gwe abayimbi tewabawulidde nga ndowooza nze kale naye ate gwe oli bubi so kyekyo sirina bwe ngenda kutaasa olulala tujja basaba ne airtime waffe gwe tukozesa okuba ku rediyo yammwe kubanga sente zange singa nazikozeemu ebitegeerekeka ne sikkubira oli bubi musajja gwe oli bubi so kyekyo sirina ate ogenda kubeera ng'oli bubi buli ddakiika oli bubi ye gwe walidde ne kamere gwe naatera ndaba oli bubi onsoosezza n'okunsooza yes mukulikeeyo mukayimba mubadde mukawulira alright ali ku simu omulala hello presenter nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe yes ku faamu y'amajanja agamba atya omulimi w'amatooke nawulidde nti bammemba ba paaliyamenti bo bagenda kwegulira mmotoka za bukadde na bukadde bwe kiri embeera y'abantu okuba nga bafa enjala ndowooza yo tebakwatako mpulira njagala neebake nemu okuzuukuka lwaki kubanga eno Uganda tekyali nsi yafuuka ki
erabika yafuuka swimming pool ey'omu kitoogo. So malicious. Mpulira maama. Kitalo nnyo eky'abantu abaafudde ate abalala ne bafiirwa ebintu byabwe eka mwokya mu muliro. Kibi nnyo. Babiri baafudde. Ebintu by'abantu ne bituuka okwonooneka bwe bityo. Mazima ddala nga tewali yadde fire extinguisher. Kyalagidde ddala nti ensi yaffe terina disaster preparedness. Mpulira. Kubanga singa buli wamu waliwo fire extinguisher. Extinguisher. Fire extinguisher. Extinguisher. Wabula musajja gw'olina emimwa. Ndowooza ogikozesa n'okulembeka amazzi. Tegikoowa bulala. Ye lwaki omumwa gwo si gwe gwakozeseddwa n'oyamba abantu okuzikiza omuliro? Wabula otama. Gavumenti yanditaddewo etteeka ku mimwa. Ng'agukozesa obubi, bagumuggyako ne bamuwa ogw'ente. Singa gwe baakumala dda. Ndowooza singa kati ozza n'obwenkulumu. Ssebo nawulidde nti omusituzi w'obuzito eyali agenze mu Japan mu mpaka za Olympics bamukomezzaawo nga kaguddeyo. Olympics. CID yamukunyezza. Naye nno nze ndowooza Ssekitooleko yalimbyemu. Lwaki? Abasituzi b'obuzito nga tebamanyi kudduka. Naye abakuba kiprotiki oba Cheptegei, singa ndowooza paka kati bakyamunoonya. Singa abaddusa emisinde okufa obufi. Ndowooza ne Japan singa yayiseeyo dda ng'ali Kuala Lumpur. Naawe Kuala Lumpur ogimanyi? Naye olowooza nze nnina ekibuga kye simanyi ku nsi wano. Wangi? Nze yasoma economic budget. Nengattako ne national environment. Omanyi mmwe bwe mutuwulira nga musinziddeeyo gye muli ne mutuwulira okuyita ku ssimu. Mulowooza tetulina mugaso, tetulina academy paperwork. Naye nze mbasaasira kubanga muli naive. Kuala Lumpur kiri mu nsi ki? Ebyo si bye byankubisizza essimu. Nvaako. Anti abantu munange bakuuliza nnyo ate bamanyi omanyi wandibayambye okwongera ogiga. Tokisussa nnyo. Ate n'omutwe empulira gunnumamu. Ndowooza kansooke emmire ku magnesium. Sebo oba nnyawo ali ku ssimu. Hello? Naye musajja gw'oli mubi nnyo. Solido. Sebo nenkusaba onzije ku mpewo njogereko naawe ku mabbali eri nga teri awulira. Nange nkirabye luvannyuma nnyo. Ebadde technical problem. Ensi yonna kati ekimanyi nga bwe mbadde nsaba 2,000. Nange musajja gw'oli muntu muzibu nnyo. Oli mubi. Nalowoozezza tuvuddeyo naye. Oba mwagala bantu beewabutwa. Mwagala bantu bejja mu nsi. Onswazizza ensi yonna. Buli omu amanyi. Technical problem. Oli mubi. Ye bakuziikawa. Solido. Ne mutabalirira na ssente ze tubateekamu okubanga amasimu buli kaseera. Muli babi bantu mmwe. Solido ebadde technical problem. Radio yammwe esaana kuggalawo. Ministry of Health yandituyambye. Nebaggala. UCC ebikolako si Ministry of Health. Anyway. Solido sonyiwamu ebadde technical problem nalowoozezza kigize naye ngenza okulebera nga tikyagize. Hello? Wangi Sebo? Piro? Nsonyiwa. Tewali nsonyiwa taata. Omanyi. Simanyi. Ndi wano. Ngalamidde ku Piro. Nina ebirowoozo.
zibeera mbi. Nze Kibulenge Piriton. Omuvuzi wa taxi wano Nansana ku Yesu Amala. Speaker of Parliament. Gwe babba akalulu. Era tobivangako ebintu byo. Obisigalirayo olemera ku kintu. Sebo nsaba kumpa ku magezi. Magezi kuki? Singa nkwata taxi yange. Ne bankoleramu essigiri. Nenzitunda. Mba muyiiya. Sigiri nga mmeka? Essigiri nga 50. Buli emu weba ya 200 ako kakadde. Kakadde. Ezo ng'okola loosi. Ng'oba okoze loosi. Olowooza. Oba oli mu loosi. Taxi bw'eba tekola. Eri mu kifo kimu. Mba sifiirwa. Anti naye. Era nakati nkola loosi. Nyanti. Kyokka bannange. Lockdown ejja kuggwaawo era oddemu okole. Naye ate wali. Oyogera nga atalina mutwe. Bwe batazigula. Senga tebazigula. Esigirizo. Bwe batazigula. Nga nzifumbisa. Ekirala. Okay. Singa mba nnina empewo z'ekika. Nzikirizibwa okuzizzaayo mu b'ekika ne bampaamu emmere. Enjala etutta tuli bubi. Thank you for watching this video. Now, 1xBet, the world's #1 betting company, is giving you an opportunity to win big by betting on various sporting events. Remember, 1xBet is an official partner to FC Barcelona, Liverpool FC, and La Liga. In case you haven't registered with 1xBet, you can do it right now because it is free and it comes with a lot of interesting things. When you register with 1xBet and make your first deposit of any amount, you get a bonus. You receive a bonus of $130 from 1xBet using the promo code 256C. 256C. For example, if you register with 1xBet and deposit $10, your account will have $140. In case you deposit $50, your account will have $180, which you can start with to bet. Remember, you only get this bonus if you use the promo code 256C. To register right now with 1xBet, click on the link in the description of this video and start your journey with 1xBet. But don't forget to read the terms and conditions before you start betting with 1xBet. Join the world of winners at 1xBet.